Okusinziira ku mumyuka w'akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kutangira okukkusa abantu mu ggwanga Agnes Igoye, abantu bangi abafulumizibwa mu ggwanga wabula nga bakosebwa mu bintu eby'enjawulo omuli n'obutafuna ddagala n'ebintu ebirala bingi. International Labour Organization, for example, reported cases of migrants having issues of food insecurity. There were layoffs, there are worsening working conditions, including reduction and non-payment of wages, cramped and inadequate living conditions. There were restrictions of movements, as you may recall, but there were also forced returns, where many of our Ugandans were also stigmatized as carriers of the disease and chased away from their homes. Ono era ayogedde ne kusoomozebwa kwe basanga ng'ekitongole naddala ku bantu abakukusibwa era nga bano bayisibwa mu bitundu eby'enjawulo omuli n'eggwanga erya Kenya. Ono era alaze ng'okukukusibwa munda mu ggwanga bwe kukyali waggulu ennyo bw'okugeraageranya n'abo abafulumizibwa mu ggwanga. Uganda is also used as a transit country but also a destination. And the majority of the victims were recruited through deceptive means and by the use of forged documents. So some of these traffickers forged documents, not like the ones you see at passport office, but to move their victims. And during lockdown, there was enhanced deployment, if you may recall, for security personnel at the Ugandan borders. But it did not mean... Ono era alaze n'engeri emisango gino gye gizze gikwatibwamu mu mwaka ogwo. They convicted 7 people during the year for trafficking in persons. Aggravated trafficking was 28. Then there is aggravated trafficking in children. When we say aggravated trafficking in children, which came to 155, we mean when a victim is a child, when a victim is a child and also contracts a disease like HIV/AIDS, when it's Mukadde kano nga Uganda eri mu mbeera ey'omuggalo omusaamusaamu asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe n'okumanya wa gye bawangaalira era n'akuutira abantu abagenda emitala w'amayanja okwegendereza amakampuni ge bayitiramu okubatwala n'abajjukiza obutagoberera abatwala abaana nga bakozesa emitimbagano. And those are just estimates. Like I said, many of them are girls, but we know that even boys are exploited, but they don't come out. It is our responsibility as a community, is our responsibility as leaders that under this lockdown, let's look out for these children. Know where your children are, know which gadgets they are having, because during lockdown or partial lockdown, there are so many idle people out there. And they are preying on our children. Alipoota eno ebadde etambuliramu omwaka mulamba ogwa 2020. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 lw'eggulo.